yamala okwekakasa mu ye nti kati omwana ono asobola okugatta ennyukuta z'Oluganda n'azisoma n'okuziwandiika n'aziggyamu ekigambo, olunaku olwo sirirwerabira mu bulamu lwange, teruvanga mu mutwe. Newakubadde sijjukira nti oba yali Manda oba Lwakubiri oba Lwamukaaga, sijjukira, naye essaawa nzijjukira, zaali mu ssaawa 3 ku makya. Nali nsimbula nte ewaka ŋŋende ennunde, ng'ente zifuluma bwe ziti. Taata nampita, Mutabanyi konze wanyi taata, sooka oyimirira awo nzije. Olwo tosoma? Nali sinnasoma, sinnagendako ku ssomero, tukyalunda. Naŋŋamba funa akaveera akaneneneneko akasobola okugendamu ekitabo kino, enkuba ne bwekukuba mu ttale eyo ng'olunda kireme kutoba. Ne nfuna akaveera, bwali weebuli, nfuna akaveera. Buveera bwennyini buno polythene bags bwaliwo ebiseera ebyo? Naye bwaliwo, si bwa leero, ebintu bikadde byadda byaliwo. Naye sinze mukadde nnyo sinze w'emyaka ejjejjudde ennyo weewaawo. Kati taata ajja n'ekitabo akikutte mu ngalo, nali sikirabanga nako sikimanyi. Naŋŋamba kino kyokyenkutta okiraba nti omanyi bakiyita? Awo nali nkitegedde, twagenderanga mu kereziya nga nkitegedde nti Bayibuli. Eyo nabeerere wajjajja nali sikimanyi nti Bayibuli nfaanana bweti, nga nkiraba nkiyita kitabo. Naŋŋamba kino okimanyi konze kiki? Bayibuli. Nakinkwasa. Naŋŋamba yimirira awo. Yali musajja oba yalimu olusomesa simanyi, sinza kumugamba. Naŋŋamba weetooloole bw'oti nga totambula kuva mu kifo, weetooloole nga we otunuulira waggulu bw'oti. Nayimirira mu kifo eki ne neetooloola bwe nti nentaninga rawundi nenzera we mbadde. Naŋŋamba olabye eki? Konze ndaba eggulu, ebire n'emiti bikwataganye. Naŋŋamba kyolabye eyo y'ensi. Yagamba weetooloola otya? Oba nsituke neetooloola okitegeere? Kati wona asituka kamera ejjaba ogivuddemu. Kati nze yoono simu eno gy'olaba. Naŋŋamba weetooloole, ne neetooloola bwe nti nenzira we natandikidde. Ndaba yaŋŋamba gwe njagala olabe eggulu, njagala olabe by'olaba bye ŋŋenda okubuuza. Ne neetooloola bwe nti nenzirawo. Naŋŋamba olabye eki? Ne mugamba ndaba eggulu n'emiti bikwataganye. Naŋŋamba ekyolabye y'ensi. Ensi yeeno gy'oyimiriddeko, ekikuli waggulu yeggulu, ekiri ku mutwe gwo lyeggulu. Naŋŋamba ekitabo ekyo ky'okutte nga bw'ogambye nti ye Bayibuli, kye kirimu ensi yonna, baafunza ensi yonna. Eggulu n'ensi baagifunza, nga ebiri mu nsi muno byonna nga bw'obirabisa amaaso bw'otyo. Baabikwata ne babifunza, ne babifuulamu obunyukuta obwo bw'olaba mu kitabo. Kati bw'oba obusomye, olwo oba osoma ku nsi yonna nga bw'eri. Basically ng'akugamba Bayibuli eno y'erimu buli kikwata ku nsi eno. Nakola statement eno bw'ati: nkakasizza oyiza okusoma Oluganda, ekitabo ekyo kya Luganda, genda okisome okitegeere. Bw'onoosoma ebikirimu n'obiteeka mu mutwe, bino wammanga bijja kukubeerako. Ojja kuba mugezi nnyo, tewajja kubeerayo kibuuzo kikubuuzibwa mu nsi n'oba nga tolina ansa yakyo. Ensi ejja kukwagala. Ojja kubeera mukwano gw'abantu abali mu nsi bonna. Ojja kubeera n'emirembe mu nsi. Buli muntu ajja kwagala okubeerako okwo naawe wakiri. N'omukadde akootakoota atambula nga yeewese omugo ng'atambulira ku kaggo, ajja kujja gy'oli akwebuuzeeko ng'ate gwe oli muto gy'ali. Singa onoosoma ebigirimu n'ogiteeka wa? Mu mutwe gwo, n'obiteeka mu mutima gwo. Naakola statement y'okubiri. Naye bw'olisoma ekitabo ekyo n'ototegeera bikirimu n'otobikwata, ojja kubonaabona mu nsi. Ojja kubeera momboze, ensi ejja kukukyawa, ojja kuba mutamiivu, ojja kuba mubbi, ojja kuba mukolobezi mu nsi. Buli kakica yenna ali mu nsi omubi ojja kubeera ekyo, singa ekitabo ekyo kikulema okuteeka mu mutwe gwo n'okukiteeka mu mutima gwo.
naŋŋamba teeka mu kaveera genda olunde genda okisome woonookoowera ng'ojja kuwummula ng'oteeke mu kaveera. Enkuba bw'ejja ng'etandika okutonnya oteeka mu kaveera obutakitobya osome ekitabo ekyo. Ne ŋŋamba okke kyekitabo nze kyensookerako okusoma mu bitabo byonna by'omanyi oba zinovo oba biki oba biki nze nasookera ku bayibuli okusoma. Naye ng'akugamba ebyo byonna musajja Yesu alina bayibuli naye munaddiini. Munaddiini ate nga nkimanyi yali alina amasabo naye ng'essabo lye oyinza okutuuka ewaka toyinza tategeera nti eryo ssabo naye nga ffe abaana ffe tumanyi nti eryo ssabo. Yakugamba ebyo nalina okusoma bayibuli. Kati ekigambo ekyo kiviirayo eri bw'oba olondodde layini ya Yesu mwazaalibwa yava mu layini ya mukazi eyali malaaya. Ekyo wali okisomyeko nti omukazi eyatereka abaama bagundi ye layini eyatereka abagundi bamalayika abali so kiri awo ekityo nti yali malaaya eyatereka abaali bagenda okuttibwa simanyi mu ngeri kiri awo ekityo neerabiddewo bwekiri nebadde nkusomera nakisomere. Naye bw'oba ogoberedde layini eyo bweti ogenda okunzika nga ye layini Yesu mwakola ki bamalyamu bajja batambulira layini bwe bati ogenda okuwunzika nga oba okitegeera. Kati olwo ekitabo akikuwadde tugenze mu ttale. Ntandika okutambulira mu ttale nga nnunda saabuuka lupapula wadde n'olwo. Olwo okisomanga kitabo okisomanga novo anti kati kubanga I'm just imagining ng'omwana bagambye soma osomanga kitabo nga novo nga ki ye by'osoma obitegeera. Kati kyamukisa mulungi nti lwe lunaku olusoose okunfuna naye gye tunaagenda tuwunzikira n'ogenda okwetegereza nga ebigambo byange nnyinza okwogera ekigambo naye nga nkugambye bayibuli egamba naye nga sikyajjukira ne bwe kiri for sure. Lwaki? Nti bayibuli eri bwe ngisoma ebigambo ebisinga obungi byanneewandiika mu mutwe wakubadde ng'essuula sijjukira weeri naye sisobola kwogera bigambo nga tuli mu mboozi eri awo ne sitakugamba nti bayibuli egamba naye bw'ombuuza we kiri nga nnyinza okuba sikyajjukira naye nga kiri munze nakisoma nakirya. Kitegeeza bwe mba njogera lulimi luki lwakyo niwankubadde nzo kyawandiikibwawa ate neŋŋamba akambikuleka oba kitegeera so nga ng'osobola okujja jeni weyagala ng'ayagala okukyalenjinga kandabe oba nedda nakisoma kiri mu muki naye essuula nyinza okuba nga sigijjukira weeri nga si kyakijju naye nga kiri munze nakisoma nga woogifuna era nga wookyogedde wekibeera. So bwe ntandika okusoma bayibuli eyo okugamba ebigambo bino nasoma bayibuli sirina lupapula lwe nalubuukako wadde n'olwo. Nasiibanga ku ttale nga nnunda n'ensoma ng'ente zange ziri wali zirya eri waali waggazi nga tewannajjula naye kati ebibira byatemwatemwa abantu baazimba abantu baawera waali we twalundiranga n'obwali obwana obuto kati ffe twali bwana buto nga tetulina maka kati naffe tuzadde kitegeeza olwo increasement y'abantu ekola etya baalinga baana 10 mu famire etya kati nabo baakola kati 10 eryo we lisaasaanidde kitegeeza nasoma bayibuli olupapula okutandikira ku kitabo kungulu nti ekitabo ekitukuvu bayibuli nembikula nasoma bayibuli okuva ku luberyeberye wenkoowera bwe nsoma ne ntuuka awantu nga nkooye nkwata akasubi akakonzikonzi kawanvu bwe kati ako kategedde nenkateeka we nakomye nembikkako nenteeka mu kaveera kange nennunda ente zange oba nenzitwala wali we zinywa amazzi oba okuzizza ewaka twalundanga ku makya n'okomyawo emisana n'olya ekyemisana ate essaawa 9 n'oseetula bw'otyo nasoma bayibuli. Nze nkugamba nti nasoma okuva ku lubereberye paka ku kubikkulirwa. Kati ekintu ekyo kitange teyakimanya kye yakola ate nange mu budde obwo nali sikimanyi kyakuze. Nali ndabanga taata ayagala omwana we asome ku kitabo kubanga asome mikoze eki kumbe yali kyali mu pulani nga Katonda alina ensonga ye ejja etya. Ntambula mbeere wa taata wange oyo tuli bakatuliki buli lwa Sande tugenda mu kereziya ekiribo
waali bazimbayo ekereziya eyo ekiribo. Kati ekiseera kituuka, maama taata anzizayo eno ewa maama gye nali mbeera. Olwo naliyo 93 taata okunnona, kati 95 ate envaayo 2 93 94 myaka 2 kitundu 95 gwali mwezi nga gwakutaano anzijayo nzirayo ewa maama. Bwe nzira ewa maama, taata teyanzijaako bayibuli eyo yagindekera, era nagenda nayo naye nali nsoma bayibuli. Mu budde obwo nga nina experience, nsobola okuba nga ayogera obwogezi ku bbanga lye namala nsoma bayibuli nga bwengamba, era nga manyi okugamba nsomeramu okwo nembikula nsomewa wonna woobikudde netandi nga nsobola okusoma Oluganda nga ndinga alwogera obwogezi nga kati saano bwenjogera, nga sinanaagira sikola kinaye nga ndinga ayogera ebyogera naye nga byebiriwo. Nvaayo nzira ebukojja bwange. Bwe nzira ebukojja, mu bayibuli ninamu ekyawandiikibwa kye nasoma ne kitakula omutwe gwange, naye nga nali siwulirangako diini eno ya bulokole gye ndimu ey'ab'omwoyo. Kuba eddiini gye tulimu, obulokole bwe tulimu ab'omwoyo, si kyo nali sikiwulirangako ng'eyo tekiriyo, nga tekiriyo mu ebyo ebiseera. Kati nasoma ekyawandiikibwa mu bayibuli nga kigamba abakulemberwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Abakulemberwa omwoyo be baana ba Katonda. Ne kirya nnyo obwongo bwange, okukulemberwa omwoyo kye ki? Nkola ntya okubeera omwana wa Katonda nina kulemberwa mwoyo? Kati akulemberwa omwoyo akola atya amukulemberwe? Nensigaza ekyo ekintu kyange mu mutima gwange. Olwo nzizeeyo ebukojja, nzijukira yali 95, twetoolodde 96. Teriyo bya ddiini ebyo, era nga nze nsoma bayibuli eyo naye ng'ekyo nsinza kukiyitako nga sikisomyeko, naye nga kibuuzo mu mutima gwange. Olunaku lwali lumu mu 97 97 ayise, olwawo nayo natandise okusoma kuba ene wa taata nalondako naye ntandikako okusomako nanzizaayo eri. P1 bagimbuusa nagisoma ennaku 4 Ekasokwe, era abamanyi Ekasokwe waliwo ekizimbe ekimu kya 99 nga kirimu classes mmeka? 2. Mwe mutuula mutunudde eri, abamu batuula batunudde Jimmy twale eri sabikeke bajja gange nina aposo Jimmy. Tunyumya lugendo lwe, tujja dukwata mpola. Nsaba otuule omuwulirize ate tujja ku papa so that gituukira maaso eyo oba otambudde naffe mu patisi zonna ojja kuba otegeera kye tuliko. Otherwise wona abuuka tojja bitegeera bulungi ate nga twandiyagadde otambule wamu naffe. Njagala kusooka kwebaza omukulu Pastor Aroni yanoonyaako era naye wemberedde omulwadde nansabirako. Then waliwo Rogers, musajja wange Rogers naye yanoonyaako nampereza ne kajuisi yansabirako. Still n'omukulu ono Jimmy naye wadde nalimu tetwemanyi nnyo naye yambuuzangako nambuuza ki ekigenda mu maaso. Obulwadde bwo sinnaterera bulungi naye nga nzikiriza Katonda tingenda kuba bulungi. JS Medical Hubs nkwebaza omusawo John wampa eddagala waŋŋamba jangu nja kujjanjaba tofaayo ajja kujjanjaba obone nkwebaza. So JS musobola okugenda ne muba nga ate mufuna eddagala abalinamu obuzibuzibu mu ebyo ulcers ania awaleme kulongoosebwa babijjanjaba ne muba nga ate mutereera bulungi nenamba ezo oba okubako. Dena events ye wakutimba munoonyeeko ajja kuba ate akola ebijja mu bajeti yo ng'ate birungi. Tajja kuleega nnyo, ojja mugamba kyolina muteese. Time gye tugendamu ya December festive season, emikolo egyo gye mukolakola mugimuwe abe nga ate yeeyagala
Then nali wano ne Pastor Eddie oba Edward nayogera ku kya crusade. Inayo crusade eyotandika ku Lwokutaano, so musobola omunoonyaako naye kweyo enamba ze yabawa ne muba nga temubaako kimumuwa okulaba ng'atambuza obuweereza obwo, kubanga ebintu bye tukola bino olumu tubiyingira naye tetuba na buli kimu kyetaagisa. Tuba tusuubira nti oba oli awo walibaayo ali eyo ayinza oyimirira naffe okulaba ntutambuza omulimu guno maaso. Mbeebaza mwenna abalayikinga, abasharinga, abakomentinga anti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukulu Kalyango Joel Kalyango awankubirako, naye enamba gye wankubirako yava teriiko. Yes, enamba eyo esembyayo 52 gye wankubirako ngikuba teriiko, so noonyaako kuba twali tukoze program naye all of a sudden enamba neevaako. Musana oliawo Jinja ateekako ekizindaalo, trading center yonna nebanga ewuliriza ebigenda mu maaso ku Unique Media. So tukwebaza, omulimu gw'okola mulungi. Omukyala mundabire mugende naatera okukyala juisi kokokoko babitegeke, ebinyanyanyanya babitegeke. And then Alex Plascon, kwagala nnyo muganda nga okubeera nga ofollowinga anoba nga ate kimu kigenda nga kirina okuba nga kigenda. Saanyo kwogera amannya g'abantu nga sigeekakasa, nyinza oba ntegeeza mulala. Actually si bamuyita Ivan Nsereko Ivan Plasco naawo tukutumiddeko nnyo ne bookola nabo bonnaawo tuweebale nnyo ddala. Emma naawe oli Entebbe tukwagala nnyo. Kakati ogambye mwasomanga kiraasi ruumu emu mulimu kiraasi 2, emu etunudde eri endala n'etunula eno. Ekibaawula ki lukuubo? Bwe njogera bino abaaliwo mu biseera ebyo nzijukirayo bano wammanga basobola okujulira mu ekyo. Aliyo omukwano gwange abavubuka abaana be twali tubeera na twali baana batabanyi ba Kimwero, abo mbajjukira. Wabeerayo n'omuvubuka amuyita Kaana lwaki yansigala muntu Kaana yankuba embooko yali emu ku ssomero. Kati essomero lyalina ekizimbe kitya nga kiriko ruumu zimeka? Kati ruumu ze ezebbiri nga zirimu kilasi zimeka? 4. P1 ne P2 1 room, P3 and P4 1 room. P1 etunula muli, P2 netunula muno, nemwekuba omugongo. Kati abasomesa balina okwefuga mu maloboozi gaabwe be bamanye ebisinza kubijjukira ebyali bibeera mu budde obwo. Kitegeeza omwana omugezigezi otuula ebya P2 kubanga abaabiwulira oba abatatavudde bwongo awuliriza eno naye nabigatta asobola otegeeramu ekituufu. Kale P1 nagisoma ennaku zaali 4 nendwala nnyo kuba twaviiranga Kiribo mayiro 7 ze twatambulanga okuva Ekiribo okujja e Kasoko gye tusomera buli lunaku. Nali nsoma n'emwannyinaze era twasoma ennaku ezi ze mayiro 14 ze twali tutambula ly'essomero eryali liriwo olwo. Bwendwala ennaku bwendwala ndowooza nalwala ekinene nnyo kuba nalwala luno batwali bwa 5 natandika nkaaba lubuto tugenda otuuka ewaka nga n'omutwe gunnuma. Awo nako mutegeera ndowooza ekitegeeza kyali waasi nnyo okulwala okwo kwe nalwala. Ndowooza obulwadde bwansukkako, ndowooza nalwalira ewiiki singezi. Omwana w'ekyalo walwalira wiiki 2 aba alwadde. Gwali mwaka gwa 94. Kati bwe mpona taata
teyanzizaayo ku eryo ssomero. Natuula omwaka gwonna saasule twasoma. Taata nantwala ku ssomero eddala Namayuge Namityanka ng'awo ate mpitawo nengattako emairo mmeka? Ze mairo 9. Natambulanga mairo 18 buli lunaku okuva okujja ku ssomero n'okuddayo, ze mairo 18. Olwo yantwala mu P2 luli P1 nagisoma ennaku 4. Pozi mwabedda temwasomanga kindagati baby Banansonyiwa bannannyini yo sijja bigenda mu nnyo naye kanko. Abasoma mu myaka egyo tubatumiddeko mu myaka gy'abapa Apostle Jimmy, tubaagala nnyo, temunyiiga. Naye abaana kati basoma baby class, basoma kindagati, tugendera modernization yajjawo kati fwe edda batukolanga bwe bati omukono kasita gukwata ku kutu ng'ogenda ku ssomero osoma. Naye kati saawa eno kaana ka myaka 2 kali ku ssomero n'ogamba Mukama Katonda wange. Why? Luli ekyabayisangawo ki? Kasita oyisa omukono bwoti ne gukwata ku kutu nga bagamba kati onasobola okola. Nga bagamba ono alina amagezi. Ono kati amagezi agakwata agalina akuze ekimala. Natambulanga emairo 9. Nzijukira omuvubuka ye yali asoma P6 gwe nali nsoma naye ku ssomero eryo nga tuviira ku kyalo kitya? Mutabanyi wa Rubowa nga naye bamuyita Rubowa. Era omuvubuka oyo singa owulira message eno nkwagala nnyo kuba wambeererawo nnyo nga tutambula babiri. Ne ku ssomero tebatukwatanga leedi, twatuukanga saawezi. Twasimbulangayo 10 matulutulu. Kati bw'ava eri ewaabwe n'abanga ajja afuuwa omugundi guno bw'ati ajja afuuwa ng'ava eri. Nange bwano abanzuukusizza dda, genda munno wuyo akuyita. Era nga mpita mugundi mukubo kubo lyabanga ddene, osanga obusolosolo obudduka, naye baaba Dawudi w'omulembe ogwo nzo n'ayogera. Ne twesanga ne tutambula ne tugenda paka ku ssomero, tutuuka saawa 2 ffe tebatukubanga leeti ku ssomero. Kati P2 nagisoma ennaku ewiiki egi ne bampromotinga P3. Lwaki? Nali sharp. Nazire ennaku enyaze nasoma eri mu P1 saafunamuko X mu kitabo kyange. Taata nantwala mu P2 Namayuge Primary School liri Nabityanka. Ne banteeka mu P2 nasoma ewiiki egi nga mu kitabo kyange temulimu X. Abasomesa ne balabanga omwana ono ali sharp nnyo. X bwe ne bagira ogudde obwo gwe gwali kati ofunanga katiyo. Kati nina ekintu kye sirierabira mu biseera ebyo. Nakubya abaana ba P4 kibooko. Olunaku luba promoting okunzija mu P2 okuntwala mu P3. Omusomesa wa P4 yawandiikira abaana ku lubaawo. Era awulira akantu kano bw'obanga wali muwala mu biseera ebyo oba muvubuka mu biseera ebyo yali asoma, nze yakukubya kibooko. Yawandiikira abaana ku lubaawo. Embwa eriko enkwa, njitya nkambwe eyinza okunnuma, ŋŋaali ayimiriza okugulu kumu, eŋŋoma simanyi, omusajja ayambadde ekkanzu. Olubaawo lwonna ne lujjula. N'abagamba busome. Ne mukubulwako omwana asoma nga ba P4. Kati nze omusomesa n'agamba nina akaana kensobola okuba akasobola obba kyalenjinga ka P2. Yali tannamanya nti banzijeeyo eri bandi kuba ku makya nakeerera mu P2. Kati bakuba akadde ak'essaawa 4. Bwe bakuba akadde k'essaawa 4 ogenda okuzannya nali mu P2. Bwe bakuba okuyingira nga tumaze break ne bannonayo, omusomesa nannonayo nantwala mu P3. Kati ono omusomesa wa P4 yali tamanyi nti bantuttewa mu P3. N'abagamba nina akaana akali mu P2. Nali katini nga ndi kanyoomwa. Bwe nkaleeta ne kasoma ebintu bino mbakole ky'abaana bennyini ne beesalirawo ojja tukuba. N'abagamba nti n'afuluma n'agenda mu P2. Ne bamugamba n'ayita guuni nti bamututte eri mu P3. N'ajja nali nti abasomesa bwe nalaba bwatuuka bw'ati nampita gwe jangu ngamba oba ate nazizzaaki
wabaali bankubyeyoko kibooko mweyo wiiki twalwana n'omwana oyo kagere gwe nkugambye yankuba kibooko bankuba embooko lwakinnwana. Kati omusomesa ngamba jangu bwe tutuuka nnyimiriza mu mulyango awo ayimirira ku lubaawo aŋŋamba kyensongako olugalo kyensongako omuggo ky'osoma. Ne ntandika ebigambo ebyo si byerabira nga byaliwo 9 mu egyo 95. Embwa eriko enkwa njitya nkambwe eyinza okunnuma. Omusajja akutte omuggo ayambadde ekanzu eŋŋoma byonna bwe bityo nembisoma. Ngenda okumaliriza okusoma ng'abaana mu kifo ekyo tunuulira byensoma ate amaaso bagakyusiza batunuulidde nze abali mu mugongo gwabwe. Bwe mmaliriza obisoma omusomesa n'alagira abaana emitwe ku desike ne beevuunika. Omusajja yakuba abaana kibooko mu mugongo layini ku layini. Olwo musoma muki Luganda? Lwali Luganda lwe yali awandiise ku gundi basomesanga Luzungu n'Oluganda nga balisomesa. Kati tudda mu lunch time abaana banteeka mu saako bwe bati bannanga akaana akatukubisiza kibooko kaana kaanya bwana obwo buva eri obamu abatumanyiiko buva eri kiribo ani omusajja oli alina emmotoka eri mu kibira maama bwana bw'abagagga si oyo omusenze yali yakajja eyo anti baali babeereeyo kayunga bwana bwa mu bisulo nga mbawulira. Ekyo ekintu nakyo sikikyerabira kiri mu bwongo bwange kyaliwo okudda ku mulamwa ebibadde emboozi gye nzize empita. Ntaata nzizizaayo ebukojja bwange bwanziza ebukojja ekyawandiikibwa kiri kye nakugambye abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda naye siwulirangayo bagamba nti nze ndi wa mwoyo. 9:6 n'ayita 9:7 nentandika okusoma. Olwo nezira ku ssomero nezira ku ssomero mu P3 kuba butaata bwanzizaayo ebukojja sadda ku ssomero taata kusoma kwaffe kwali bwe kutyo. Nentandika okusoma P3 UPE era abaleeta UPE bayamba newakubadde naye ffe naffe twayambibwa ne tusoma tetwandisomye oba oli awo munnange tusomye P3 P4 mu P5 9:9 wempulirira kino wammanga olugendo lw'obulokozi lutandika okujja mu buki mu bulamu bwange. Bayibuli yange njirina ewaka ngisoma wenfunye akadde ngisoma. Awo ogisomye emirundi n'emirundi njiddiŋŋanye. Kati nalina omwana gwe nali nsoma naye ku ssomero yali kojja wange naye twali mu myaka gye gimu kinene nnyo ansingako emyaka ng'ebiri oba 3-4 oba 2-3 bwe wati nga tusoma kirasi etya okuva mu kyokusatu 9:7 kati tuli mu kyakutaano 9:9. Najja yali Monday najja naŋŋamba Jimmy konze wangi sinalokose nze walokose tiye walokose waliyeyo abasajja bazzeeyo nga babuulira enjiri kunze balokole byebiki balokole ba mwoyo. Kiri ne kikuba mu mutima gwange ab'omwoyo kunze balokole ba mwoyo nti baliwa bazzeeyo ewaffe era bwe babuulidde enjiri ku kyalo abantu ne balokoka era balina we bazimbye ekkanisa. Jimmy okuddako emabega katono wano wonna wooli mu Bible osoma Bible ng'omuntu andowooza ati ng'osaba nga mugenda ku kereziya ne taata awo wonna. Taata tagendayo fe abaana ffe be yasindikanga mugende naye ye taata nga tagenda mu kereziya era nga tugenda. Kati nina ebintu bye nasomanga mu Bayibuli nembisanga mu kereziya ne binyiiza era nze neegoba nzekka mu kereziya. Nga ki? Nina ekyawandiikibwa kye nasoma kiri mu oba mu Yeremiya nga kigamba abavunnamira omulimu gw'emikono gyabwe basirusiru bayingira mu kibira ne batema omuti ne baguyooyoota ne bagukubamu enninga ne bagusitula. Kyawandiikibwa ekibwa kityo bwe kigamba bwe kityo bwe kigamba
kati ngenda okulireetinga kubavunnamira omusalaba ne baguyooyoota ne basinza omulimu gw'emikono gyabwe kiki n'okuwulira nti waliyo okutambuza omusalaba nekinkuba mu mutima gwange nze nzikiriza mu bayibuli ate mwe nkisanze ngenda okwetegereza nsoma akubatiza Yesu okubatiza kwe baamunnyika mu mazzi mangi ate mu kereziya bayiwabuziwa ebyo byonna byanzijanga mu bwongo bwange naye nga mbinoonya mu bayibuli muno bayibuli egamba kirala ate mu kereziya nsanga kiki sirabayo Yesu nga bamubatiza nga kaana kato ka bebi abazadde be tebamutwala mu kanisa bwakula bwabatirizibwa nga musajja mukulu naye ate mu kereziya n'akaana ka bebi bakabatiza bakayiwa amazzi mu kyenyi mbo bakabatiza ezo zonna zabeeranga questions minds zange ne bayibuli naye nga sirina gwe mbibuuza naye mbibuuza bayibuli eno lwaki bino bali be batuufu bayibuli yenkyamu ngenda okuwulira nga ate bo baemphasizingira nnyo ku evanjiri kati ekyo nenkiteekawo nemanya nti bali bakkiririza mu vanjiri ate eno bayibuli ndowooza siki kati nenkola research ku kyo ekyo kya mu maaso ko nkola ntya research okuzuula vanjiri ne bayibuli nkizuula nga vanjiri eva mu bayibuli yawukana ku lugero lwa Martin Luther olwoba olulondodde Martin Luther yadduka ne original copy kati bali batandika okugatiira buli omu kiyasoma kati ekyokugeza nga kati nange byennimanyi mu mutwe osobola okutwangamba nasomako mu kitabo nga kigamba bwekiti newemba sikitereezezza nga bwe kituuza point naye nkyogera nkirireetingako akitegera kati nekyo bwekiti bwe kiri vanjiri wejjiraawo olwo Martin Luther nga atutte original copy agidduse naye ebungereza eyo ne bwe sigendayo nnyo kuba ekyo nakizuula ate ntuuse n'okusomesebwako ntandise otegeera okusingawo ku kye nali neesomesa munnange kojja wange oyo bwaŋŋamba tusomye wiiki eweddeko namugamba nange nja kujja mpulireko aba bamwoyo nti ye bwe lutuuka ku lwokutaano tumaze essomero olw'omukaaga ku sande andagiridde bwe baatadde ekkanisa ntambula ŋŋende era ekkanisa eyo omusumba wamu ne leero yalimu ayitibwa Stefano Muroko musumba wange mwagala nnyo mbulamu bwange bwe mba njogera ku ye era nzikakkana Stefano Muroko musajja oyo yasangibwa mu Busoga eyo mu disitulikiti y'e Buyende. Stefano Muroko tukwagala nnyo omusumba oyo omusajja antegeera nnyo kuba yandera mu biseera ebyo nali Samwiri mu maaso ga Eri. Stefano Muroko mulabanga Eri nze nali Samwiri mu kiseera ekyo kati ntuuka mu kkanisa mu mabbali g'ekkanisa ekyandibadde ng'ekisenge basiba mu ssubi waggulu nayo bataddeyo era essubi kanisa yali ya temporary speed ne tutandika okukuba eŋŋoma n'ennyingira ekkanisa bwe ntuuka ono kojja wange yali amaze okumbulya nti balokole ba mwoyo ate nange nnoonyereza ekigambo omwoyo kitegeeza nze nalokoka kufuuka mwana wa Katonda. Waliyo omulala eyalokoka nga mulwadde bamusabidde awonye newabeerayo omulala eyalokoka olw'okubanga alabye ebidongo omulala yalokoka olw'okuba babuulidde enjiri nemugenda diipu n'awulira nga mutuufu emukomyeko ku lw'ebibi bye n'alokoka. Nze nalokoka kintu eki kufuuka mwana wa Katonda ekyo ekyawandiikibwa kiri mu Baruumi kyekyantwala nze okulokoka sina kirala olwo Katonda olwo nga kiri kye nakugambye nga tutandika omusingi gwaki gwekkalina ebyo byonna byaliwo Katonda nga antwala mpolampola nga Bayibuli bwegamba nti ndikusibya akaguwako ekyejo nkunkulule kutuusa nga nkutuusizza wenkola ki munnange ndokoka. Bwe nalokoka nabeera nnyo pembeeni nnyo n'omusumba Muroko nga talina porogulaamu gy'alagira mu kkanisa tugikole ne saatendinga. Katonda yankozesa ebiseera ebyo lwaki nti ndi mumativu nekyenjogera nalabako nakifunako